Tuli ku mutu gwaffe ogwadda Standard News nangira Element Man muzzukulu wa Mugema anti gwe lwowulira era buli bondaba ne element yange no kitegeeza bankuleetedde amasu bankuleetedde agokya bankuleetedde amawulire amalala njagala okutegeeza era njagala okugamba nti subscribinga omukutu guno ogwadda Standard News nangira Element Man muzzukulu wa Mugema ate tugere maso n'okubeera nti tuwayawaya mutunyumyamu emboozi endala emboozi gyendese nabaga tukyali kulaba nga lwaki tuzuula omulambo gwafuuka omulambo agwina yenna nkusaba bambi vaayo osobola okutuwa omulambo nabasuubiza ne baga nti ngenda kuddeyo ku kyalo katonako olwaleero mbadde ngenda maaso n'okubeera nti nsokoola ebiri ku kyalo kati nno bwe natuuse ku kyalo nga kumpi ekyalo kyonna abantu oba abasajja abali eyo bagula omukyalo no baamugula nakugambye mu mbozi yaffe nti omukyalo nali akola bwa malaya era nga alina n'ebbaala nga ono omusajja akaanira omwana gye gwe jeza gye yamusanga bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nti bayingira ensonga z'omukwano naye nga omukyalo ono yali mu bufumbo n'omusajja gwe bayita jeza naye nga newe ziba ssaawa 3 ez'ekiro afuluma ennyumba n'amugamba agenze kufuka kumbe emmanju w'ennyumba nga waliwo omusajja amuteeze yoyo omukyala gwe bagamba nti agamba nti omulambo gwamubulako eno era abantu bagenze maaso ne bawitirensi nga ne bakakasa nti omukyalo ono omulambo tebagumubbako wabula ayinza okuba yagugabira omusajja omulala kuba ne ku kyalo kyewalo gwe twasanze nga naye agamba mbu baali bagezaako kumuwa omwana wabula omwana ono wakati mu kumumuwa ate ne bijja bizuuka nti omwana si wuwe omusajja ono kamukuwe naye agende maaso n'okubeera nti anyumya amanya gange nze Kayemba Ronald omukwano gwange genza twatwala ebbanga omukazi oyo ngazze kuno ku kyalo netubeera nga tuli ffenna naye n'omukyalo oyo baatuka ne batabukamu negenza bafunamu okukyankalanamu kati engeri omukyalo gyali mukwano gw'abangi ennyo mukwano gwange yalowooza nayagala omukazi mukolooza nti njagala omukazi oyo mugagenza omukazi saamwagala olwo omukazi amaze ofuna olubuto mala ofuna olubuto nyonyola mugagenza omukazi simwagala nkwedde okumwebakako olubuto namba nalukola ki naye nga n'omukazi amugamba olubuto si lwono kubanga simwagala ngako olubuto lwo batabukamuko oyo natuka neyekweka wa mukwano gwe omukyalo oyo yali wansasagge kuba ensasagge nyingi mu mirimu gye yali akola mu bbaala anti yali akola mu bbaala wamanyi abakola mu bbaala kumpi babanga banneekolya gyange era waliwo olumu lwe twabeerako awo munda omukyalo oyo n'afubutukayoko n'omusajja munda omumuloomu ng'alina engeri gy'abadde ku mbeera ndoza abaali bali kweyagala natamuwa akasente ke neyeekyanga n'amukwata amataayi kwa munda emubbala eno wano wenyini we tuli munda eyo waliwo akafa kawumulirwamu twali tutudde ffe nga tumanyi nti waliwo omuntu ali munda muluumu tuwulakula kweyoola nga beeyoola n'amata yali mukwano gwange omukyalo yali mukwano gwange negwe saayagalako era byagenda okuggwa nga chairman azze akutte bbawo amataayi ayagala okumuteekamu embeera eteri nnungi eteri nnungi era ffe twayingirawo ne tutaasataasaako ne tumunyonnyola ne tumugamba embeera eyo tetwagala ekole ki ebeerewo nakkirizisa omwami nti olubuto omwami n'atabeera mumativu ku lubuto naga nninda kikola ki kijja kuba engeri gyali musanyusa w'abangi n'omwami teyakkiriza nti ddala kituufu wabula bw'amala okulaba ekifaananyi ky'omwana oluvannyuma ng'agenzeeyo ye ngaomwami nakkiriza nti kirabika kituufu omwana abadde wange naye ng'ate yali amusibye kunze angamaze nanyini nera nanyini lubuto ate nga omukazi simuwagalangako yadde okwegattako naye nolwokuba nti yali muntu w'abantu abangi nga tosobola kwawula gwayagala nakutakola ki gwayagala okitegeera kati ebintu ebigenda otuukawo nga mukasagga muno omukyalo teri atamukola ki atamumanyi emirimu gye emituufu newankubadde oli yamuzaalamu
mukazi yali nekolera jange ku kyalo kuno era gwe mulimu gwe bali bamumanyiiko nga mudigize w'abantu abeetunda mu bufunze bwe kiri kati ono yamufuna omukisa ndoza namufunamu muki oba yamusiima namufunamu omwana ye ng'ono era omwana oyo mbadde ndudde ebbanga njogera ne mukwano gwange oyo nga Kayemba omukazi yasooka nagamba yazadde njega tugenda oba omwana oba woba ati konze muganda wange ate omuntu gwesebakako omwana be atya naye bwe yatuuka yajja nagamba omwana namulabye kituufu omwana ki wange nemuga omukazi yakubudde ekituufu ndi saamwagalako nagamba ekyamazima yakikoze eki kati nze bampitanga mumpi era kuno bampita mumpi waliwo omusajja bamwita mumpi essemuto kati nakuno bankaza kumpi kati omukyalo bwe yajja kuno yali amanyi nze mumpi era nga tukwataganya oye mumpi ow'essemuto naye nga ate si yenze olwa saizi ne balyoka bagamba nti yani yenze era mukwano gwange yagenda ova kuno nga mukwano gwange naye bwe kiba nga kya mwana ku mbeera gyalimu n'amagezi galina amangi mugezi ye ngaomukyala muki mugezi abaana babatwale babakebeze okujjawo enkayano nekolaki eriwo ekyokugamba nti babbye omwana tekisoboka kubeerawo bakubbako batya omwana oli ne bwaba atutte nga abaze nti mulimu ssente ekisawo akisuula nagamba mbadde mulimu ssente natesanze mu kizibu era tewabula kirangibwa nti basudde omwana kuki okutuusa kati sawa ya leero ekisawo kye baatwala tekinalabikako ku mawuli agatambula bandibadde bakiragaga nti waliwo ekisawo kyetwalabye wano kirimu omuki omuntu omwana oyo ateeka okuba yagenda nenyini omuki omutuufu naye nga ono yateekawo mbeera yakubuzaabuza kuteekawo mbeera nti kambuzeebuze nkole bwenti ne bwenti omwana amanyi gyali era omwana amanyi ekituufu gyakola ki gyeyamuteeka naye aleka alina akasimbi kakola ki kabala nga ye omuki omukazi eri omusajja oyo alyebwa bwe yateekako abaana bonna kuba abaana basatu bonna agamba bonna baki booli ate ono omukulu yasookera ddala woono kati mubufunze kiri nti omusajja oli atwala abaana mu jeni ono mweteefutefu mukwano gwange ogenda bamugyeko muki omusayi bazuule ekituufu era kugambye nakugamba nti omwana oli owokubiri ye simukola ki yakkiriza ono yakola ki eyasooka yajja kujja ne bwonobozze wano nti tugende ajja kujja bakebere balabe wana basiwa ajja kubeera mu mativu bwana bawooli bafuna baki naye omukazi ngaomukazi kyekizibu era kyekibatawaanya anti omuzeego omuntu nekolera jange taliko omuntu yegomba gwe bwolumba nga gwakuguza gyebayita nekolera jange kuba yayagala kaki kasente naye oli yamwagala ngaomuntu okumukola ki omuzaalira ate woza tewakiri yazaali abala bonna nga ate bali kimanyi nti omulimu gwakola ki kunira bali bakimanyi nti omulimu gwakolera nga gwakola ku kyalo kuno gwe mulimu gugwali omulimu gwe gwakola ki gwakola kitegeeza oli yamusiima busiimi nga ye omuntu omuzaalira ki ng'omanya ebyabakazi bw'aba yasazeewo okukusiima akuzaalira bw'aba tayagadde takuzaalira naye oba olina sente zimeka kyobala yamugamba ekibuzo kiri lwaki nsaze okukuzaalira nga tolina koolina ndeseewo bakayemba abagagga balina ki sente naye nga tenze saamwagalako oli yamwagala ngaomu naye omulimu gwe gwali ogwo era mwemubbala nga ze yali akola mulimu ogwo omulimu gwe gwali gwakukola ki bizinensi ye yali eyo yakwetunda bire byebajasi byali byakwekwasa ngaomuntu wotuukirawo nga bano bamalayo balaba bajja natuga nti ntuukiddewo mbe ngaomukozi naye nga alina bizinensi eki era bizinensi guno tekuli atagimanyi ku kyalo ku kyalo kuna bamumanyi wano wonna bamumanyi teri atamumanyi okuleka omupya akakola ki eyajja mu biseera ebyo nga takola ki nga taliiwo ffe nga ffe kyetusaba ab'oku kyalo olwa mukoddomi wange oyo mukoddomi wange ate muganda wange ffe twagala bagende ku musaayi babakebere naffe tubeere bamativu omwana waffe oba si waffe bw'abeera nga waffe wawano ku kyalo nga tataweeyo oyo akwata omwana wamuwe oba ne bana bamusigazza n'oli nannyini mwana oli abadde ateekamu obuyambi n'abeere mumativu nti siina ki siina mwana oba nnyinako ki omu paka tayinza okuba nannyini mwana ng'alinayo oli owa wakati ono asigaddewo ng'oggyeko omugenzi ayinza okuba yewuwe kuba omufu wabulidde
kitegeeza omufu teyabadde wuwe oyo mwana teyabuze bubuzi oyo alina engeri gyagenzemu etekola ki etetegerekeka kati bwanaabanga bonna babiri babe tewali buzibu bwanabanga ono woono ono akimanyi ne bwana basigaza omwana naye nga ne taata w'omwana oli ateekamu sente ze ategedde ekituufu nti ono omwana si wange ono ye wange aleme okudda kubeerawo nga abakyanga bukyanzi kati ono olwalira akugambye era omudde ng'ayogera omwana wange nakubulira n'emyaka nakubulira endagamuntu era omwana newomutuuka kagamba ayogera amanya ge kati fe kiraba tusaba nga ku kyalo kino ekyewaffe Kasagga twe twagala omukulu genza waali era mweteefutefu teyeganyi ng'omuwulira okugenda ku mwana omukulu bamugyeko omusaayi afune obukakafu nti omwana wange n'oli ate ajja afuna obukakafu agambye nti omwana si wange kyetusa bampita Kayemba Ronald Kasagga. Era mu ngeri y'emu abatuuze ku kyalo kino nabo ne bagamba nti omukyalo ono bwe tubanga gwe tumanyi omwana tebabo mubyeko yamututte ewa musajja mulala era bo nga bagamba ekyasinze okwewunyisa nti abasajja abasinga ku kyalo kino bo bagamba nti omukyalo ono baamugulako era nga kumpi ekyalo Kiramba kyagula ku mukyalo ono olw'okuba nti yali akola bwa malaaya ate ne bijja bizuuka nti yasenguka ku kyalo kino ate n'agenda mu kifo ekirala era n'akola obwa malaaya kati kyabewunyisizza okulaba nti omukyala y'omu eyavuddeyo n'agamba nti baamubbako omwana kati twebuuza omwana alidda ngenda maaso era n'ensaba gwe yenna alina omulambo gwaffe tuwe omulambo gwaffe bannaayi era gutuwe tusobole okubeera nga tukola ki emboozi ezika naye ewatali mulambo omulambo lukyagera mu maaso tulina okumanya ani yatwala omulambo bijja ebiriwo essaawa zino byengenda maaso n'okubeera nti mbawa era kansooke mbawe abatuuze bano buli omu ayogera ensonga gyawulira emuluma asobole okugiggusa birono bye Standard News ffe bye tukola era bye tubawa mugende maaso n'okubeera nti munyumirwa abatuuze baabano gwani nze Nalongo Ssebbowa oba maama wange Nalongo Ssebbowa Babula Nalongo Ssebbowa Babula ku mbeera eno eriwo ya ono omutuuze mumwana mumanye ebbanga lyonna ku mbeera eriwo nti bayinza okuba bamubbako omulambo n'ekirala gweoyinza kyogerako ekyo omwana yamuwa musajja mulala oba okusinza gwe ngegye mumanyi nze okusinzira namulayo ku mawulire nga bamwogerako ebigambo kitegeeza nti omwana tebamubba omwana nga alina gye yakola ki gye yamuteeka naye ng'abuzaabuza basajja bakola ki bagenda ayendako mumumanyi ngaani Fulaawa oyo Fulaawa twamumanyanga malaaya wa Genza malaaya wa Genza oba malaaya w'okukyalo kino nga mukyala wa Genza kati ku mbeera ki kyoyinza okuwuliza abaana abawala omugigi guno omuto ku mbeera eno gye nkubirizaamu abakazi twagadde nnyo ssente kuba kati ogenda olowooza nti oba oli omusajja ajja kumpa ssente eziwera omwana omugabira ono n'omugabira oli ate ogenda okulaba nga gw'omugabi talina ki talina ssente obuzibu bwe tusanze abakazi twagadde nnyo ssente naye nga temusula bbeera nga temuzaagadde kandi tuyiga okukola kyekikulu abaana abato ki kyobakubiriza ennaku zino abaana abawala abato nze kyembakubiriza bw'oba ofunye omulenzi wo ng'akuwaka akati nigumira ki kwoyo okusingawo n'ofuna olubuto n'oluwa gundi n'oluwa gundi n'abatuuka ne balemererwa n'agamba yayagala gundi nga talina gwasobola dukola ki naye kulukkiriza abeera agamba yayagala gundi naye gumira n'oyo oba akuwadde ennusu 10 genda n'ono kasita abeera ng'akulaga laavu kuba laavu kyekikulu mu maka erinnya ogambye Nalongo Ssebbowa Babula amanya Kasiri Emmanuel ku nsonga ya Fulaawa ne Genza mukwano gwange nnyo era Fulaawa weyabeera Kasagga wano kale ffenna emirimu gyali akulanza nali sinaba kukula nnyo kutuuka bwe nti naye nga namumanyi n'emirimu gyali akola kati yajja kuno 2016 n'avaako ng'alina olubuto mu 2018 timukuva kuno n'addako sadize Ssemuto
kati mukulu Genza yali awasa omukazi omulala bwe yamanya nti Genza wasiza omukazi omuki omulala yajja kyenzijukira yajja bulungi nnyo awagenza mu nju n'abakonkona budde bwali budde bwa kiro Genza yali aganye okuggulawo oluggi mu kugaana okuggulawo oluggi n'amugamba oluggi ngenda lumekula ki lumenya Genza n'aggulawo oluggi ayingira mu nju n'ajjayo engoye za Genza ezimu n'azambala n'abuuza omukyala Genza omuyita otya bw'oba oli mukazi wowe oba oli mukyala Genza fuluma bw'oba oli mulamu wange twebake kitegeere kati nawagaba mukyala Genza bw'oba oli mukyala Genza fuluma bw'oba oli mulamu wange twebake naye nona kali ku bintu bingi naye nga omwana omukulu mukyala gwalina oyo ffenna tukimanyi tubuto yava kuno nga luwaddaani Genza era tumanyi omwana mwami kati Genza yalwedde okwekola ki ogenda ku musaayi talina buzibu nakyo nakyo kyetagisa mu kasente ffe nga banne baganda emikwano gye tusobola naffe okukola ki mukwatirako kasente nakola ki agenda ku musaayi ekyetagisa naye nga fulaawa okusinziira kale ffe nga bwe tumanyi ku magezi gayina buli kimu embeera ze zonna fulaawa oyo omwana tebaddamu oyo omwana atekwa kuba aliyo omusajja omulala ng'oli Kasirye talina kyamanyi okuba ye yali kimanyi yali eri kati ono omwana ye byalowooza mu mwana bamubbako alimba waffe amagezi tumumanyi nnyo yabeerayo emyaka egi ebiri kati mu ekyo nze nganzi wenkoma otutegeera kuba fulamu nali mumanyi nga na mukwano gwange mukyala mukwano gwange nti nga talina sayansi ye naye bwayinza kulimba muntu naye nga nze nganzi byange byebyo naye nga yegenza alwedde okukola ki genda ku musaayi Kasirye Emmanuel amanya Kato Emmanuel era ndi mutuuze ku kyalo kino Kasagga mazeeko emyaka 27 mwami Genza ayogerwako mumanyi abadde chairman w'abavubuka ow'omuluka guno kumala emyaka nga 15 era mutuuze omukyalo oba omuwala ayogerwako Fulaawa era naye mumanyi kuba namalako kuno naye emyaka nga 2 n'omusobyo kale ekisooka nze kyemanyi ku Fulaawa mukazi mudigize era muwala omugezi kuba mu bawala abagezi Fulaawa abalibwa twawulirawo ku mawulire agaga Fulaawa okumubbako omulambo mu takisi kati ffe nga abatuuze b'oku kyalo kuno kuba twalwa naye nga tumumanyi tuli mu kwano gye twakiwakanya olw'embeera gye tumulabyemu amagezi ge n'enneeyisaaye nja kwesigama ennyo mwami Genza oba tata w'omwana oba bba wa Fulaawa Genza Samuel kyeyayogedde nti yayinayo omusajja gwe yafera omwana obanga amwagala era nga yali yeetaaze omuzaalamu omwana kati mu kuzaala omwana oyo alabika yamumuwa mu bulamu bwamumuwa mu bulamu nabulwa kyayinza okugamba mwami ono Kasirye nti omwana wo kino ne kino bajjamu mubanja n'asalawo atekewo ekyogamba nti bamubbako omulambo kuba omwami wa Bukedde ekigambo mulambo mukwatula kyangu naye mu ndabika kizitowa kiba kizibu nnyo okusanga omuwala n'addira omulambo n'aguteeka mu kofi ne bagiyita keesi n'atambula nagwo mu takisi ng'ali mu nkubo n'abulwako ow'oluganda lwe ab'enganda ze nga babiri oba abali ku sayidi y'omusajja gy'atwala omulambo kiyinza okubeera ekizibu ate n'ekigambo kubba mulambo mu takisi nga guli mu kofini oba keesi kitera okuba ekizibu era tekitera sangika emirambo batera kubba gya mu nsawo kuba singa yagamba nti omulambo gwali mu nsawo ensawo kisoboka okubba omulambo mu nsawo obanga gwali mu nsawo kisoboka naye tekisobola okuba ekizibu kusinzira ku Fulaawa singa yali muwala mulala twaligabe nti kituufu naye wabaga Fulaawa nedda ayinza kuba n'omwana oyo ayogerwako nti mulambo ayinza okuba gyali mulambo naye nga ye amazima agamanyi
era nga amanyi waali. Eky'omwana wagenza omukulu nze nganze oba ffe ng'abatuuze tukikakasa nti omwana oyo wagenza ebbanga lye bamala naye era yamumuwa mu bulamu era n'amulaga nti wuwe yo omwana wagenza, naye kati ffe nga ffe ab'oku kyalo oba negenza twegenza amagezi ge tumuwa yagagendeddeko mwetefutefu ogenda ku musaayi agende ku musaayi bamukebere naye nkakasa results zijja kudda nga omwana wagenza zijja kudda nga omwana wagenza okusinziira nga bwe mmanyi naye ekyo gamba nti babba omulambo mu takisi ffe nga ffe tukiwakanya era si kituufu tekiriiyo. Amannya Kato Emmanuel mpanga lya ku kyalo kino Kasagga. Ndowooza byonna mubiwulidde. Eyo nno ye Standard News tukyaleeta ebyala wabula byetugenze maaso n'okusokoola tukyali kugambye tukyanoonya mulambo yenni yatwala omulambo bannange guzze oba vaayo tugee bannange omulambo guguno wano. Mbadde na Element Man muzzukulu wa Mugema nga nkutuusaako emboozi eno era nina ebirala byendeeta era ebikwatagana n'omukyalo ono nabyo tugenda kubeera nga tubibawa mubeere bulungi.